Abakulira bambega ba poliisi mu Kampala n'emiriraano bakungaanidde ku kibe kya bambega ba poliisi ekibuli okubabangula ku ngeri gye basobola okulwanyisaamu n'okunoonyereza ku misango gy'enguzi n'obukenuzi. Omusomo guno guguddwa wamyuka akulira okutendeka abasirikale Felix Ndyemugenyi. Akulira emirimu egy'enjawulo mu Standard Chartered Bank Cecilia Namuddu Muhwezi agambye nti kati obuzibu buli ku ssente ezitambulira ku mutimbagano bw'ati n'asaba bannayuganda okubeegattako okulwanyisa obuli bw'enguzi. Poliisi tugiyambeko okumanya ffe kye tumanyi kiki kye tulaba ku sayidi yaffe n'okubalaga nti tulina kukwatira wamu okumanya nti abantu bw'anaalowooza nti no ngenda nzibe sente zino nsobola ozirongosaamu nziguze ennyumba wali omuntu oyo ajja kubeera discourage kuba ajja kuba amanyi nti banka ejja kunkwata, naye era banka bw'enenkwata ne bantwala ku poliisi erina obumanyirizi obumala okuntwala mu kkooti. Ndyemugenyi agambye nti obuli bw'enguzi obubi bwa ssente n'obukenuzi bufiiriza eggwanga nga poliisi erina okuvaayo n'amaanyi okulaba ng'erwanyisa obumenyi bw'amateeka. Kati ffe nga gavumenti titujja kukkiriza abantu kufuna essente mu bukyamu ne bajja wano kuzikozesa kugaggawala nga bamaze kuzija mu bukyamu. Agamba nti emisomo nga gino giyamba abasirikale okukuka okunoonyeza ku misango egy'ekikula kino. Ate n'obu baba nga babuuliza ekintu nga corruption oba embezzlement titwagala bakomaawo, twagala babuulize beeyongere mu maaso kulaba bugagga ki obusobola kubanga bamaze kubuyingiza kubuwandiikisa ku bakyala baabwe ku baana baabwe. Ate tweyongere mu maaso tulabe nti obugagga tubukwata ne tubufurizinga. Sulaiman Mutebi yakusakidde gwe ku Lwabukedde TV.